studio kwakola mubajita Munyesa FM ne mukaje sema kuna kuloni bajita Munyesa FM eludo engeri gye kiri kinyanyanyanya nange mpa kinyanyanyanya kyemba nzigiramu mbucho wayingiramu akisobola ng'omanyi simanyeko yimba wayimba kano gwe wakayimba beera lino nkwanjula eddeeri wala okikoze bulungi omuyimbi tava wano kumpi ava wala weyongereyo erisebo omanyoko obwayimba otyayo wansonga tolaba nti nzaalimu eno era gyembeera naye oli owakabadiya tabimanye ebyo simba munzikiza baaba era kubeera mutaala mbalaba kati nkuyitengaani Honorable Pastor Reverend Munyesa Buti agenda okujjawo obubaani ogenda kujjawo ali yali nyamu kambanjulyo bakuba olugalo bakuba enduulu byonna ne bambagatta bibiri mukubanga lumba sebala nyama ono kwemba tukula kubi Pastor Reverend Honorable MP MP2B Woman MP olugalo bamaanyi kijjaba constituency mukashuulya olugalo DJ Ayamas yo Mulia Pastor Munyesa Buti nayingirawo Pastor Munyesa Buti nayingirawo Pastor Munyesa Buti nayingirawo ate namulisalako bambita munye ulira we laira hainala laira hainala bale hainala Muhammad ala solola ajati akabye mulongi wamba ne batuuka n'okubulungi ne bamubuuza mama waddeki ayaganya okumala laira hainala laira hainala laira hainala Muhammad ala solola omukyalo nweddeka munno olugambako nti mpa ku bitama otandikwa kwekubya ebizibu mubakonze nga twabonese ayira ayinala inayira ayinala inayira ayinala Muhammad ala solola nalongo bamukonera ne bamulinyire maga nalongo bamukonera ne bamulinyire maga abalongo twabakala babiri nesalongoma yanja mwana wange jangozi n'abalongo nesalongoma yanja mwana wange jangozi n'abalongo teyange nyagiwanga abakigana abalugwala abaganda bagigana erumira eri mwamayinja ekinyanyanyanya naki ekinyanyanyanya naki mwebale kujjabeeko abakyala mbatumiddeko nyumwanyiridde naye nga munange mulungi tabulwako kabagoyiza omusanga nga yagiridde nnyo n'omumwa yagusiize tamanyi kanyonyi kannamugala naye ng'ate ndika yakungulukeringa akoze ebintu bwentule ku mbugalo waliwo n'omusajja nga entambula yakyuse atambula atulowooza sente ze zimumenya kumbewa kanda bwe yakamunyiga ensi kekamutambuza ng'akola ki aleluya bampita Pastor Reverend Munyesa Buti gumba lyakyasa okubire ku mbugalo mukyala ng'olubuto lwakagwamu ng'olubuto lwakagwamu muyoyayoya n'ebitabakwatako ayagala kulya ku ttaka lya ttooyi kati oyoyota ettaka lya ttooyi njagala kulya ku ttaka lyaki lya ttooyi abakyala era mwamutambulirako omulamwa era buli agendako ku safaari ng'ogenda otemesa waniko omukono nkulabe buli abagendako ku safaari otemesa matu buli kirungi kibaako n'ekiki n'ekibi kuba mwakafaananyi ogeze ku safaari okugula n'osanga basooka nagamba shoti ya 5 obwokubiri nagamba yange yakanaana ndi munyankole naye wayisa amaaso muti ng'olengera omwana wannyoko ne kitaawo nga naye ali wali atunda bambi bannange oyinza okuyisa ku muganda wo sente n'ogula omukazi omulala ng'omwana wannyoko ali wali jjukira bw'ogula mwannyoko sente zidda mu kiye olire empuuta nyamo suna mbeni mazina tana na chi akati tugendeko ku Kyabasa tusome gulire kuba abayimbi balaga bali bangi nnyo abayimbi bangi nnyo kakati gulire lino nitandise ntya ani ng'ogambye ayogere Florence Namayanja
eddakiika erimu yakakonka ku ssaawa 3 ez'ekiro musibye mutyano bannaffe abatuuliriza anogemba olina okuva mu kukyabasafama ebulange Mmengo omusomeze wamala Barunabba okutandika n'amawulire ag'essanyu wawulira bino nga Mukasa n'akyakutte dda Ssuuna Ben Mbaziira Tone n'abasajja abanene be yatambudde nabo okuli abayimbi b'eggwanga sokka n'abasajja badijja bagenda okukuba paka budde k'omuliroko okuyingira buli mutwalo ng'atasiinomanya ensi yakweterako ekkoona MC Maswango MC Bukutu Pastor Myesabuti n'abayimbi okuli Chris Evans ate inginiya Male yakikuba kwegamba Sasula yingira n'abasabula batadde mu ssente ne beziba school fees z'abaana tugenda kuzinywa kasiteeno tamusi yakuyita tumusange Kayinja ali Masaka atuwemikira ku ebyo kino timirira abantu b'e Masaka okukuŋŋaanira mu kisaawe ky'omukasana era nga bakyakala abakyala banyiga Ssuuna Ben Mbaziira Tone bwe bukeeredde olwaleero nga drive zivuze endongo nnya mu kifo kimu okubaddemu Omulandi Sound masannyalaze Caritas Events ketwejjudde saako ne wajjaayo eri ku mulyango wabula bagambye nti endongo bakugikuba paka nkya nga mpaawo agamba ndi Ssaalongo tomusange Kayinja kuba CBS Masaka City balijja musasula fedde omusange Kayinja era nga obuufu bwe bumu ow'ekitiibwa Meya Florence Namayanja naye yeebazizza nnyo abantu b'e Masaka okujja okwagala abaana baabwe enzaalwa era n'abagamba baagala Masaka bamuze ku ntikko Meya Florence Namayanja bino abyogedde asinzidde mu Kasana banna Masaka muli bulungi webale kwagala Ssuuna Ben endongo y'ebinyanya weewaawo ebyo ng'obitadde ku bbali Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekisinde kya People Power alangidde Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okuba munnanfuusi n'okusibanga abantu baabwe okubasibanga mu makobera nga babasibira obwemage Kyagulanyi Ssentamu bino abyogedde asinzidde maka g'emagere era n'abagamba nti buli muntu yenna yakwatibwa yandibadde ateebwa kubanga Uganda yaffe mulimu abaana ssaabo n'agaana Kyagulanyi Ssentamu bino abyogedde asinzidde maka g'emagere Already they were double. That more sex for the man become more greedy, the man becomes still dangerous, they're greedy. Bachali bafemwe bali kuwagira bana bano Mbaziira Tone ate ne Ssuuna Ben mu kinyanyanya buli ali wanongo gamba nti Kyagulanyi Ssentamu batula mu ntebe yange bangi batusosola batukubya nego ate nga tesimanyi nti Tembo Museveni kyotwagaza Bimbo Bana T Museveni bombo klata yuta kunda mansi ya Douglas Kamacha wabula ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni amwanukudde n'amugamba nti okyali mwana muto by'obufuzi era Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bino abyogedde asinzidde maka ge lwakitula onaasonyiwa eddoboozi etasobodde kufunika sirina kakubwa benga afuluma bambuze alo Museveni egambye atya ate ali agenda okukuba olowooza mwegaiza twambadde tonala waziresiza ensuke tiwona osobola kukuba ayogere muleka alina bingi ebimuwuuba kati Maswangu yaniriza Katikkiro basebo ne banyawo Katikkiro yaniriza Katikkiro naye no totunulayo eno mutofaali totunula Katikkiro omuntu omwanyiza alina okula ku tofaali ate nga gwalina okutoola oweeyo ntole oweeyo kantole tikale kumanya tofaali ya Katikkiro bwatyo MC Maswango n'akuŋŋanya ettofaali naye n'ayongerezaako basebo yekyanga basebo banjabo tuli kuledi ekindi ezafero sembere Katikkiro aveeri Katikkiro agenda kwogera awo Central Broadcasting Service katwanize Katikkiro
talina bitibwa bye byasooka ebitiibwa olw'ekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro eyakomezaawo kabaka okuva Namibia. Funayo omugomagoma abaana bamatera mugomagoma seveeri Katikkiro naawe funayo omugomagoma awo Buganda Katikkiro kirira wansi ova wana ssebo. Katikkiro yali mu kanzu tabuuka madaala yali mu kanzu tugeze kanzu koyo yatajambadde yali ayambadde basebali banyamo tuwaniza Katikkiro waffe obugalo bwa Katikkiro basebali banyamo bwa Katikkiro mbojja fuluma Katikkiro mukuba obugalo bwa Katikkiro obugalo bwa Katikkiro basebali banyamo ze ebisima swangu tuli ku Bukedde Fama Bukedde Radio twaniza Katikkiro obugalo bwa Katikkiro kampulire Katikkiro ndeka wasobuyimba kabere wasipale wasi ahamula nisula kilokodo abuuza kubasanzeewo abamwaniriza abuuza kubasanzeewo abaniriza fatuyaya nokubuuza yayana Katikkiro tigerjaleko Katikkiro gwebanulya mu Bukedde emusima swangu owekisindogoma zanize nokulamu naawe olyebizinga banno Katikkiro wabitegeera oti bani bankyalira sona beni nebazira bakyala bakukyalira era bagamba mwesonyiwa embisi etaati munaziri enkulu tunazijja wajja bijja mbaasi enkulu Katikkiro olioti Ssaabasajja akomyewo Katikkiro bangi kwebala kukomyawo Ssaabasajja tofukamira toyaayaana yenzo wa bulijjo Ekitiibwa Charles Peter Mayiga asinzidde mu Kasana era ne yeebaza abantu okwagala nnyo abasajja bano kubanga baananzaalwa era ayogedde bw'ati n'agamba okuzza Buganda ku ntikko n'enkumbi ku bbega. Ekitiibwa Charles Peter Mayiga bino abyogedde asinzidde mu Kasana e Buddu. nandi yagadde ndowooza ogatta ebibatu ne tukubira basuna bbeeni nga n'ez'amaanyi omulembe guno Ssaabasajja yagukwasa bavubuka era ndowooza bw'owuliriza Mbaziira ng'abadde akuba talina njawulo na munne abonna tebasema obugalo obw'amaanyi. Ssaabasajja yagala nnyo abantu abalamu era ndowooza zaalwanisa endwadde nnyingi obulwadde bwa mukenenya ate abavubuka ennaku zino mutyagala kwambala bupiira olina gamba gundi yambala akapiira ndowooza kondomu endi ku mutima gundi ojja kunya so naawe Ssaabasajja tetumwebaliza awaawo toli abalamu naliko mbuddu eyo nga ntambuze mwanyi teriyimba ate era n'abaana bano mubaagale nnyo emusima swangu sebo abantu bakwagala nnyo ate bwe nnengeri y'omukulu ssebwatu oyo naye kyamaanyi nnyo kubanga musajja bwe libasiga bwewaawaina watutuusizaawo omukulu muyingeri yamale awo yingini yamale wadde ali byuma bwe yawulira Katikkiro ng'amwogeddeko n'agamba bbo kutuvaayo eri bankuba akafaananyi nga ndi ne Katikkiro era dijje n'akatukuba bulungi nnyo ono omusajja yingini yamale okuyimirako ne Katikkiro kya muwendo kyava akwata ettofaali n'alimpa nditwala Emmengo ale Katikkiro bamuwanga lonsa maswangu lindako abantu bayinza okwekalakasiza abo ate ab'omunyendo bamanyi badduka esasi gye livugira gye baddugira bwato ojja gula ekibiriiti ekikumi kyange oba tokyagala tumbaavu kwekibula ku mutwalo guba guweze tuguwera sebo badde sinafundikira mawulire tusebo okyali mawulire kangafundikira tunduke mu mawulire ag'ebya sayansi bannasayansi bakinoganyiza ne bagamba nti abakyala abanyawala gye banjawulo kwabo abanywa bbiya ng'abakyala abanyawala gye bo bamba empata z'omukwano zita nga ne baba musajja n'amugamba maama nkwagala mpaako agamba loogi be lwekubuze tugende mu ntwatwanze nkuwakajigija bannasayansi bakinoganyiza ne bagamba nti abakyala abanyawala gi bw'aba tannayiwayo kamiro oba kasalo obadde konna oba kamavuga gaali amagulu aba agawumbye naye buli wagenda ng'ayiwayo mbiro n'oggazi y'amagulu era banna abaliigiza be batandika okukunga nayengera naalonga tandisa otulengeza ennimi bannasayansi bakinoganyiza ne bagamba nti abakyala abanyawala gi ne bw'aba agenze mmanyi okufuuyisa eddoboozi ly'enkali y'awalagi lyawuka kulya bbiya owawalagi bw'aba afuuyisa ogenda okulya era wafuisiza alekawo akanya kyokka abakyala baba mu tutatulo abanywa bbiya legingi tezijjamu tagigiramu ddala agikomyako wano wakatikkati era ogenda okuwulira abagayoza ebyenda by'embizzi bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo we gagenze
temuva ku Kyabasafama omukama Katonda abakuume mumwe ku bugalo kayo sirifundikidde ogafundikidde naye ng'oli otya pozi maswako nsaba onzikirize empisewo akanango kaffe kambubiri bokka kayiseewo ennaku z'omwezi zigenda kubeera nga lumu lumu ate nga 15 bategezezaako Spice Dan omusajja yategese ekivulu awo promota Alex obaaliko Alex wali muga Alex omuko Alex se okujje baba abantu bakula Alex jangu oyo bwana boyo sema ku ssaawa zino ayagala kunsayininga Alex jangu ayagala kunsayininga oyo betwato bantu naye akakano ayina nzibu tungamba wali omusajja gwe yabanga naye atuufu kizeze nga mumanyi ato neba kizeze yabalanga Alex aluwa Alex manager Alex aliwa Alex jangu bambi sajja katono naye kanene katono buli muyembi wano omukutteko yatandikira kufeeze naawe webale nnyo mu kidongo eri mu Ndiyoki Katonda ali muggulu yatolako ne Tanzania eyo mutukula eyo Dodoma Alex oli otya sebo yatotedde kuli sevens basema kana kasajja kamulaba kayina ekikakasya ku ndongo yo wane ku ekyamaanyi ennyo Alex oli bulungi ate ne bwomugamba nti njagala muyimbi bwati sirina ssente amuvuga najja nayimba nti pasente pasi azikuwa mpa ssente hidako kati azirina Alex muwa sente muweze bwomugamba Alex mpa ssente nze nina mutompatompa Alex laba sente muwe sente oyo Alex olimba nawe ojja kukuba pulesa muwe sente Alex muwe sente Alex tokwata mu ttaka sagala toyiwayiwa mu ttaka kati nze mpa ssente Alex mpa ssente Alex mpa ssente zeto Alex Alex mpa ssente Alex mpa Alex ssente chuo Alex chuo mpa ssente Alex 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 chuka Alex ongera sente Alex kwata ku bwalo edi Alex chusa chusa Alex Alex mpa ssente Alex Alex obusemba obusemba kumale Alex Alex mpa ssente Alex legera kimumuteeka basebo ne banyama osabayo bakanyama kutuusa kusaba kwangu nsabayo bakanyama nga baabo abanansaze kkubo ne batuusa ku seeri wabalinga ekisala wali oba nenza obutamalaako ekivulu kya Alex kiwaddi kiriwo ng'ennaku z'omwezi 15 kuviira looki otugenda okubeera okuyingira nze kuta omuzindaalo ne pastor Reverend bwe kiri nga 15 ku 7 weewaawo